SB4 MEDIA onakwalero tusinzidde eno ku Malakailo esaidize ebwebajje era katuli ku video shoot ya mwana mulenzi OS Suuna okuva mu White House Music nga production ino oba olimba luno baluyita tebatusobola akayimba kalungi nnyo ate nga big tune balina bukyanga ayimba zekana akayimba ko kankubye akayimba bakayise tebatusobola akayimbiddwa mwana mulenzi OS oba Omulangira Suuna ekyewunyisa nti akayimba kano yeyakekoledde ekyewunyisa nga ate era yakakolere mu studio ye producer studio ye era nga studio bakakoledde bagiyita White House Music International era kaye studio bayise White House Music International nga studio ekyali ntannyo ate wanozono producer kubadda ekyo kayimba kayatandikirako ddala nga yeye producing nga kugamba wano ayozaako booza wakabi ono gayi naye nga tusinzidde ku Malakailo wano ebwebajja era nga babantu nno kyakala nnyo video kigenda mu maaso era nga akosaganyizza omulimu guno okubeera nga gutambula bulungi nnyo era babayita ba Mingo Films bali combined with Asha Events. Mingo Films eno bagenda bakyabaka mu kintu naye nga ebyuma balina class era ne video zaabwe zakabi nnyo aba Mingo Films nga producer ye Amisi Shoots nga yegase mwana mulenzi Aziz bakaba n'abaana batwaye batonyo naye nga kibakola kyo bakimanyi bakyali batonyo naye nga kibakola bakimanyi Aziz ne mwana mulenzi producer bamuyita Amisi Shoots ne mwana mulenzi Aziz kwegamba kyo bakikwasikanya impola nagenda kayimba kapya kalungi nnyo era nga tusubire maasawo Omulangira Suuna okubeera nga alangira era kwafirikana oba ku Sheraton aludde tukolerayo akantu ku Valentine yaliko wali kutosipa kyali kyakabi nnyo naye tetwetaaga ekintu nga kwegamba nze kulange luno oluyimba era Suuna olibanga otuusizza kulonkiga luno oluyimba ojja kujja ewange nkweyose dume wiyente omutunde simanyi baba n'ofunamu ssente meka oba ssente meka oyongereze ku kivulu ayamba kalungi nnyo bakayise tebatusobola era nga tuwano tushuutinga kakutwalekokko omulimu ogulabe gutambula impola walabe abaana banyenya abaana bakozesama abaana abaana yasubuddewa simanyi babayiseewa kubanga tuli mu kaseera ka lockdown simanyi bo bayiseewa naye nga kyo kyekiri tusula eno mama w'abaana toninde waka nze nsula eno simanyi kubanga buli kimu kyo kiri kiriya nnyo Omulangira Suuna big up on yourself White House Music International ye studio mpya era nga yo yakabi gwe wena omuyimbi ali eyo osobola kubanga ojja n'ogyetanira White House Music International nga ye studio yakozeka nakayimba ye production esokedde ddala nga te producer ye Suuna kyesimanyi nti Suuna wenaleeta omuyimbi okulikodinga oluyimba oba onamukubira oluyimba lulungi oba okusinga kuno naye kyemmanyi siwa mutima mubi tatera okuzimba mutima era kyemanya ajja kikwasaganya mpola tetumanyi nti oba maaso eyo anafunayo producer omulala oba taafune naye nga byonna byamukama Suuna bwebale musajja alwanye n'endongo alemeddeko nze kunganze mwagala ku mutima blood oli wakabi nnyo SB4 Media tugusa ensonga mwana wunga bulijjo ali ku kamera. Them I can't stop we. Them I can't stop we. Touching my hand to the back. Them I can't stop we. Never to be we are best of the best and better than best. We are best of the best and better than best. We run the Batman business, Baba cooking and blood baby sleeping sickness. When you go out testing, but I won't talk in a success. We want the pattern bagala to put you in bagala to your bagala we cry. But we are successful, so all I see just we are breakfast. Because some of the red are everywhere, Babylon go back soul. Them I can't stop we, touching my hand to the back soul. Amusizama na abatula wano ku SB4 Media mje bale mirimu era mwe bale kubeerayo mbeera gye tulimu ya COVID mwe bale kwekumanya mukama bale bakuma. Okay, we bale kuyita mu COVID mu lockdown. Tukyagiyita mu lwakuba tetuwulidde nti ate bayinza otugira naye ka tusabe Katonda atutaase si byangu mwana. Tutegeeza abatuuze kye tuliko wano olunaku olwaleero. Kye tuliko wano olunaku olwaleero badde ne mukola video oluyimba lwange lwe baluyita tebatusobola kubanga
tinogenda maaso n'emirimu tetunakyakukola mwana ya tugikoledde wa video eno ngikoledde ku location zibadde nga 3 naye wano otusembedde gwe wojjidde ssebo SB4 bayitawo ku Malakai kafo ka mukwano gwange muzungu musajja muyitale kyali wange wetukoledde ssebo tutunulire audio y'oluyimba studio ki yakola oluyimba luno producer ki kamera eno nga bwe ntunuddemu yenze kennyini ze neekola oluyimba lwange luno nalwewandiikira ne ndweproducingire wake wange mu kisenge White House Music Studios eri mu kisenge ate studio eriko weina okubeera no ze yange nagikola mu kisenge wenzuuka wali nga nkuba engoma oluyimba lulungi neyanza taata neyanzeke omuyimbi omulala akkirizibwa okugera okukola mu studio eyo mu kisenge bwe mba nga njagadde bwe mba saagadde tokolerayo bwe mba njagadde okolerayo because studio wentiko gitekera mu kisenge ekitegeeza kiri mu ttu tutunulire video director akoze oluyimba luno directors kwawukanako ku bulijjo ba directors bwe mbadde nkolagana nabo leero nakyusizaamu nenkola n'abaana bapya era nga abaana abo kuliko baana bato bonna bakyali mu industry bakyakula mu industry naye nga nze ndaba omulimu gwe bankoledde mulungi nnyo kuliko gwe bayita Hamis gwe bayita Aziz bankoledde ndaba nga kijja kuba bali prominent bali promising mu industry no bakabi ate nze nina omukisa ogw'okuba sikwewaana bwewanyi ebiseera ebisinga mmanyi okuvumbula talent both mu kuyimba ne mu videography so nabaana njagala nabo mbateeke ku mutindo babamanyi naye nze nkimanyi bulungi nnyo kyetukoze olwaleero kigenda kuba oluggi oluggulawo gye bali bo nga babaana nange kinyongereko tutunuulire banno abayimbi banno bakabira kawunga bakaba njala bakaba bwavu buli mukola video za bbeeyi okunganyiza abadansa naddala abawala nga 100 ani akuteekamu sente ozijja tewala nteekamu sente nzeteekamu naye seenyumiza nnyo namukwewaana nti ndi mukukola bintu ng'ate abalala bali mu mbeera endala naye nze nebaza Katonda kubeera nga akyasobola okumpa obusobozi okuba nga nkyasobola okukola ebintu bwe biti nti ate era nensaba Katonda asaasire ne bannanga abatasobola kukola bino abawo omukisa nabo basobola okuba nga bikola kubanga omuyimbi mbeera gye tulimu tetumanyi ddi bino binavaawo olina okwekipingira mu bantu nti Katonda bana bayambye naggulawo mbeera nevaawo tubeere nga abantu bakyakujjukira because nkimanyi bulungi nnyo nti tulinga engalo zino tetwenkana nti wali abayimbi abali obulungi ate waliwo n'abatali bulungi kikyo ge mazima naye nze kyemmanyi nti bino byonna bye tukola kweterekera na kweyizaayizaayo nga bw'obimanyi n'obeera ng'olinamu akantu mu njogero ya bulijjo kye tuyita akawogo akakyasobola okuvuga ku driving okuyisa mwene embeera so okukola ekintu nga kino kitegeeza nti mbeera linawo embeera era gyemba nkola ki gyemba neterekerawo ebigwa tebiraze kati ndi ku akawunti ya bigwa tebiraze akawunti eri eswagayo yaggwako dda sereza ggwawo katuli ku akawunti ya bigwa tebiraze gwe tukeketa mpola mpola naye nsaba Mukama Katonda ebyo yalema ejjikiriza kuggwawo kuba bweneggwawo nja kuba mpedde baluyita tebatusobola yamani ensonga lwaki nayimbye oluyimba luno mu nsi muno naddala bannayuganda balimu nnyo enkokola naye nze nkakasa nti Katonda waba yakuwandako eddusu naye bakuba enkokola blood ezenkana kiba tebasobola kusobola because ekyanyimbisiza oluyimba luno nabale n'oluyimba lwa gospel baluyita Katonda wange lwenadde njawo okuta naye nga no kansooke nnangira abatakola ki abatatusobola abo abatukuba enkoko olina dda ku TV n'akwogerako gwe byoli bino oli biri naye ng'akimanyi bulungi nti omusinga ebintu 1000 akimanyi bulungi nnyo nti sente za kale sijagenda mu ebyo saagala nnyo mu mbeera gye tulimu kwogera bingi naye ng'oli akimanyi nti wayimiridde omusinga emirundi mingi naye nasigala ng'akujerega nga yeeyambisa platform erabibwa abantu abangi bose bafaanizibwa n'abatali kwegamba ababadde bakwagala n'abaleetera okukukyawa abadde bakukyaye ne bongera okukukyawa ekitegeera naye ng'ate ne byakwogerako tebiina bukakafu tebiinako mutuna amagulu kati benyimbirawo nti ne bwe munaatwogerako ebibi temutusobola Katonda aba yatuwandako eddusu aba yali kuwanda kati n'ekirala nze ndowooza Bannayuganda twandiiza embeera y'okweyagaliza n'ey'okwebeereramu because kati okiraba nti covid ono atulaze ebintu bingi mwana SB4 nti obuyambi ffe tweyamba wano
tewakyali muntu oba muyimbi we Bulaya ayinza kuyamba muyimbi wa wano oba presenter wano oba DJ wa wano ffe tulina okweyamba kati oba obadde onvuma ayina okusanga osise ku kkubo kati ya sisaba nti oba muntu asike ku kkubo naye kugamba ngeza kuwa example mwana zebana esa twebereremu gwoba tonjagala it's okay it's fine kugamba tokinkuba mu maaso kitega so ne bwe mwogera mutyanga Katonda yagamba nti Suuna yakomawo mu industry nakomawo blood sina kyakola nange Mukama yankolera ebyamagero. Okay, tusaba kapera ku luyimba luno. Them I can't stop we tuchimanyi tite what's so lie. Cause we are best of the best and better than rest. Yeah man. Tufunira designer akoze unaku lwaira kwambaza. Munange ekyewunyisa nze manyi okwedesigninga. Era nze omu ku bayimbi abatono ennyo kyemmanyi si kwewaana nga bwemba nyingidde wardrobe yange n'enyambala kyenyambadde nga nfuluma awera muntu nanga nti onyumye. Nze ntula ne White House Music Crew yange netutesa ku designs betugenda okwambala netwestylinga yes. So me I style myself. Ate nze sigenda na trend ebintu byenyambala esambala bichina ya yes my bichi kino kyekiriko no nyambala ebintu byange nga biri different ngezaako nnyo okulanga nyambala ekintu kiri different kubanga nange ndi different tewali kyakola kyekyo that is it. Kino kakikubuliza wano nga nange tusembereddeko akakomo kano tetukategedde bulungi kamukyala alava okulinye kakadde akakomo sembeza okalabe ekintu kyemulina bannayuganda gwe kunolako ekigambo nti woman olawakwoki anti golako ekigambo woman tekuli kati tekuli ekigambo bannayuganda obuzibu mulina mwalemererwa okumanya nti ne design eyasooka ku nsi teri yamusomesa gw'omuntu gwe wedesigninga gwe kyoyagala kyoyambala ze oba nkedde newe manja gaddekera ku maca nenyambala gistring gwe tegwenjagadde okitegeera blood empeta zonna oziraba okitegeera so nze ne styling nga bwenjagala gw'omanyi gwe nga bwonjajinga gwe you judge me the way you want nenze bwetu benyambadde nga tumbawumba abayimbi bangi batagetinga after covid launch lusubiro launch nze kati sikyakola launch nze kati nkola just concert kuyimbira bafans bange nakolako concert ya comeback wali ku Autospa nebeera successful n'abantu ne batajjawo mu kifo nemmanya nti kituufu nakomawo I came back kitegeeza nti lockdown weneewedde obviously nina okutegekerayo bafans bange concert nenga siga nti njitumye tebatusobola abaluyimba kino just concert kati omuyimbi obadde mu industry okumala decade emyaka 10 n'okusoba oba tukyategeka zirungi tuzirekera abaana banakayimba ennyimba 2 ndi simanyi bwe bityo nga bwe bimanyi ndowooza owulidde eyangambye nokubuuza ekibuuzo ekyo kya launch faaniwo nnamba emu amuyita Afande Sumaya Kalule nkutumidde nnyo neyanza okubeera faani wange nnamba emu naye nja kukolera concert twasuka ku level ya launch katukola concert twebaze bakubereddewo ku lunaku luno nebaza nnyo ba video directors bange okugambya Azizi Amisi n'abaana bonna be bakoze nabo ku amanya ngeri gye bakyali baana bapya eno company mpya amanya sobola gakola ki gajjukira bulungi naye mbona mbebaza crew yonna nga webadde camera crew yonna ba directors nebaza White House Music yonna okuvira ddala wakweri mafia oyo isi kyamwogerera mumanyi bulungi abeerayo mu carbaga buli kimu akikwasaganya akiteekamu omuliro Jojo Zanda White Phantom Lovins Ziwa Lion Tuntu oyo wa ICTU TV mwebaza nnyo nebaza nnyo bambi abaana abawala abazze ne babeera ba Vixens okuva ku machi obedda tuli nabo mpaka kati mbebale nnyo nebaza crew y'aba dancers ekulirwa mwana mwanunu nayo njebaza nnyo nawe nkwebaza SB4 bali kujja kubanga wabadde osobola okubaako ebira byokola ne weefiiriza nogakaje tukwebaza nnyo SB4 Media nebazizza bonna abampadde ebikozesebwa ina muzeeyi wange alina ebintu bingi byankoledde bamuyita Akuna Matata naye yankoledde ebintu bingi nnyo bambi so mbebaza nnyo bonna nebennerabidde Mukama asaasire bonna mbebaza mwebala nnyo mubadde akabuuzo kengenda okubuuza ngenda kukubuuza nzuluke kaddemu nga ntuuse eri wanyiza n'okukubira obwerere nkumanyi ogenda kumbuze ekikubya kati Suuna oli mufumbo ndi musajja mufumbo sookodde SB4 ina kyotambuzizza
ndi musimu ndi mufumbo of course sindi mufumbo nti banga tampeta kuba empeta bakoze embaga omusajja Omulangira omulamba mbeera nti nga sina mukazi sisi wakubeera nga sina mukazi mu nsi muno tekisoboka nina omukazi kyota abanepikira abakyala anti omusajja tabalirwa abakyala omusajja tabalirwa baana so abakyala bo Omulangira abeera nanyini bakyala yalonda mbulozi nagamba kati oyo mukyala wange kati for now nina omukazi I'm not searching ekirala kyotambuzizo kimanyi simbuze mama mbere bulungi boneka ka video kali musumpu kasubire muna ku ntono nnyo kajja kubanga mukama katonda tuwo mukisaka tusabe kusala omanye kusabe sala ya kitafali muguru tojimanyi yes before osobola kusaba kitafali muguru azisiri shakuru zo Emmanuel no wanye kusaba kitafali muguru gwe before tujitambe kitafali muguru erinyayo tukuziwe wakabaka obujje biraga bikolewe mu nsinga bikolewa muguru tweme yafe yawo lero otusonyo awo tukolo bibi otusonyo bibi afenga na otusonyo awo tukolo biro twa mukeme bawo tukole mu bulungi amina SB4 olunaku luno akwasaganyiza video tubuze kutata abalabi ba SB4 kyekiriwo mugamba ki nibampita Hamis Shots okuva mu Mingo Films wamu ne Asha Events tukwataganira wamu njebaleko mwebale tuwagira mwebale kumpa mirimu SB kenzanyisa okulaba webale kukola webale kusima video nungi tulabeko ku kifaananyi video nungi idea wajijewa idea okusinzira ku luyimba tebatusobola so olina okubanga idea eyo kubanga tebatusobola tulina okubanga tulinamu ebyewunyisa bingi omuli nti olina okukola ebyenjawulo biraga nti olinamu tebakusobola naye bakola bate naye bakola ki tebakola ki tebakusobola oli level above era gye bujja maaso ngena aba video egenda kuba up okusinziira tegera ku luyimba ne idea y'omuyimbi koza ajja nagamba tugenda kukola wetu ne wetu fena sharing ideas okay enyalo pya matu gaffe wakwata kujja n'omukulu olugero olwo luwanvu olw'okukwatagana n'omukulu by the way olugero lw'omukulu abadde ndaba yalaba video zange ezimu n'omuyimbi gwe nali nkolera muyita Tavo kati omwami omu namusindikira video zange namugamba omwana ono asobola okukola ate like mind enaku navu fa balina fresh minds eziriko kanagamba tusobola okukwatagana tukola nakonamu akasimu netukolayo ka video netutuula najja ku office netutuula netwogeramu netukolayo ka video naye lutalo lubadde lw'amaanyi nnyo okukola video obuzibu bwensaze mu video eno like challenge nene nnyo okubanga ntandika omuyimbi ate owakabi omunene nakuwa video ekyo kiba kyewunya eno project enene gye ntandikiddeko kusomozebwa kikofunye okusomozebwa kwenfunye like ku project oba nganze ku project nadal tusoko ku project ku project okusomozebwa kwenfunye sina nnyo okusomozebwa kwenfunye naye okusomozebwa kwenfunye like abantu boogera nnyo bazalawa kitegeera nga tebamanyi ki kyobola nga buli muntu obedda ajja ku set yeewunya creative mind kitegeera buli muntu ekyo obedda kyewunya bwewunya ate gwe nga gwe tofunye bitengo nze sifunye bitengo cause ekyo kindyewa musanga naye kindi musaayi kati weba imade sobola funa bitengo just ndi mugumu just okujja ku challenge nafuna lumu yankubirako ko nadeka ku pressure naga blood video yange otajimala ngenda kusiba aleta akamotoka emunga muganda wange video nange njagala weba video mbadde njetaga nnyo nyira nga njagala segera yane muganda era nkoze nnyo to my level best ne timu yange LA Shots etulanga tukola video eno okay bozibu kyugwe bamufunyemu ng'omuyimbi nga wakabi ng'oli director oli muto no ate munaye kyewuunyisa sina buzibu bwe mufunye omusajja ali easy yampadde time ndi mwana muto nnyo kuye naye yampadde respect yange ne munga asuna kino kyenjagala akikola ne munga asuna tugenda kukola ano kuba yasooka n'agamba ebyekifunze sibyagala agenda kitukako ekifunga kino ne munga mwana nze kyengenda okukolera kuba wanneesize nompa time nonga tugenda kukola kino kisegera olina goberera byongamba bambi
sinze ekyo kimwogerako bubi tampadde had time buli kimu kyonna kyonna bwe nkimusabidde akimpedde mu time bwe nkimusabidde. Twala nga oli muto mu myaka ogenda competing ote n'abasajja bakulu akusooka ba directors abakulu. Sijja competinga nabo ngenda kukola kyange waka yajja okweyogerera era mbaagala nkolagana nabo sandikoze na LA shots by the way LA shots yeyanjigiriza video kakyobolanga ntambula nnyo ne bamasters bange segenda newala okukola ensobi kanzira nabo mbaniririza wangamba ntwala project tukola. Nga tumbawumba olina office office yaffe esangibwa Busega nga ku King Fahad okirawo katini ku Mingo Films Busega ku King Fahad. Tumanyi daba director mba n'abantu bangi nuna katono mulozi wa nkuba ono wa mataala webaze ku bantu abo. Abantu njagala okwebaza ku manager wange manager Kakoza Noah, njagala okwebaza ku banyambyeko abadde nnyo okusaidia LA shots anyambyeko nnyo bamita LA shots oba Azal LA shots CJ Ibin Nasa Nashke on set banyambyeko nnyo company nozuulira bonaabona balina company banyambyeko nnyo tusobola nga tujjayo project enebere yaka. Toyanziza kalonda video tugisuubire ddi? Video ngisuubire ku Lwokutaano luno genda kuba massive. Toyanziza kale ba be bamu ku bikonge ebinene mu White House Music omuli Phantom ne Zanda tusoko tubuzeeko. Yes, abakabe story kibaganda bange kiri kityadde yadde COVID thing. Serious lockdown. Omukulu namita Phantom Lovin atubuzeeko ku maaso. Anti Phantom Lovin zigawo n'ogamba kiri kitya COVID kitambula kitya. Yeah man, anti katuli mu new normal. New normal tulina okutambula n'embeera eriwo wabula nga ate bwe tusaba eveewo tuddeyo ate mu mbeera eri yennyini gye tumanyidde naye kati time eno new normal. Yes man, straight out Phantom Lovin's White House Music ya danwa SB4. Tutunda kuona kuno video shoot. Temubadde mu video ng'amaje. Tekyetaagisa director yaba amanyi byayagala okukola. Izanda nga tutera kubona mu video zino. Olwaleero tubadde nga abagikolanga launch kubanga White House Music olimba mu luvudde. OS yennyini yalukoze okusinziira ku bbanga lye mabega wabadde nga tasobola kuproducinga naye olwaleero yasazeewo n'agamba Azanda luno olimba kan producing mu ntuyo zange okugulawo White House Studios management n'asalawo alukolebwa ati recording alute nange mbadde free nnyo nga njagala okuddamu okulaba kuba bye yalinga akola muganda nga kuva dda nga akola ebintu ebinsanyusa so olwaleero mbadde nga njagala nange mbeere ebbali ndabe ku biki byayinza okukola ebirungi ebisobola okutukomyawo nga bwe yali. White House mufunye studio empya gavumenti eri mu kisenge tusuubire ki okuva mu Zanda White ne Phantom? So far already now nze ninawo oluyimba olupya sigenda kusumulula SD4 sigenda kusumulula naye nga mu bbanga ttono nnyo waliwo video gye ngenda okukola naye nga si luyimba lwa White House recording dwa OS ye lwagenda okunkwatira yalunsuubiza kasooke tulabe luno lugenda okutuuka okusinziira ku sound n'amaanyi amapya okusinziira ku bbanga eribaddewo emabega then kwagenda okusinziira agambye nti kati Zanda goddako tukoleyo oluyimba olupya then so far munkadde ninawo lwengenda okuta video. Tweyanziza nnyo tusembeyo n'omukulu oli mu White House tusuubire ki? Partnership mutambula ne Suuna White House Music bwe mbanga nina ebyange ebyenkola mbikola nga Phantom Lovins bwe mbanga ndi free partnership ne White House Music weri ne Suuna tutambula mpola mpola mukwano gwange bambi for a very long time so oyangamba nti ubanganga jeni tutambula basically so kyemba musuubira bakita reloaded Phantom Lovins reloaded yeah man tukomyewo yeah man era waliwo tune ejaawo era ngeri sponsored by White House Music tukumanyidde nnyo mu kayimba ka ompalula buwaluzi tojja kunonyako mu mbuzi empanvu nja kuba nkulinze mu SB4 toyanziza nnyo sira ku SB4 Media tukusa ensonga.